Waliwo omukyala alaajanidde abazira kisa okumuyamba omwana we yafuna endwadde ya kkookolo nga kakati yeetaaga obukadde 5 okusobola okufuna obujjanjabi obwetaagisa. Nalumansi Ziada omutuuze w'ebbombo awanjagidde abalina ku ssente bamudduukirire ajjanjabe muwala we eyagwa ku kabenje. Nanyonga Bushra yeetaaga obukadde 5 obwa Uganda bweyambisiwe okusasula obujjanjabi bwa muwala we eyatemwako okugulu okutandise okuliibwa kkookolo. Kati we twasemberayo gendako mu ddwaliro baatugamba nti omwana ono okumanya obulwadde butuuseewa buli ku stage ki beetaaga CT scan. CT scan baatusaba emitwalo 5. Emitwalo 5 gye tutalina era sinziira ku mbeera nga bweri naye mabegako kiri kye twayitamu ssente zaatuggwako. Kati tetulina ssente baatusaba emitwalo 5 za CT scan nayo yatulema okukola. Nanyonga agamba nti waliwo omuzira kisa eyamugulira okugulu okuzungu wabula nga kati okutuula we waliriddwa kansa nga tasobola kukwambala. Nze ekisinga okunneeraliikiriza obuzibu buno kuba luli nali nfunye ku ssanyu nga manyiko enfunye kuno okugulu nange ngenda kuddamu ntambule mbeereko ng'abantu abalala. Naye ate kati buno obuzimba bwazzeewo sikyasobola kwambala okw'okugulu kati kunneeraliikiriza kuba ekiro seebaka bukuma ebbugumu n'embulootulo. Nanyonga akabenje kano yakafuna omuggalo ogwatandika naye baba bagenda ew'omuyunzi neera n'afuna akabenje akalala. Abakulembeze b'ebbombo bamusabidde obuyambi addeyo asome ng'amasomero gatandise omwaka ogujja mu January owa 2022. Nkubiriza abantu mwenna abazira kisa abali eyo abalabye omwana muwala ono mu bulamu bw'ayitamu ne maama we tumuddukiriye tumuyambe. Tusaba ab'ebitongole ebyenjawulo, tusaba abakungu mu gavumenti buli omu gy'ali atuwe ku buyambi bw'omwana ono naddala ba doctors abali mu malwaliro ab'emulago Mengo buli ddwaliro lyonna dokita mwenna mbakubira omulanga. Bya Chamba de Lawrence Salt